ne bamwegobesa mbutumugobye kubanga akola ku NBS era ne bazanya akabadi kaabwe ne bayita ne Kyagulanyi akyale ku NBS. Yes, ne mukyala Nambooze naye yayimiriziddwa. Kati ate ogoba otya Zambali ku NBS n'oyimiriza Nambooze ate n'okyaza Kyagulanyi. Ebintu ebisinga obungi byetaaga logic. Otunula butunuzi bwoti n'obuuza eppapaali eryo to lwaki lya yero. Olina kyoyogedde ate neki ogoba otya Nambooze ku NBS n'ogoba Zambali ku NBS ate n'okyaza Kyagulanyi. Ate bo bagamba nti Nambooze ekyamugobye kwe kuvaayo okugamba nti nno mu kugoba Zambali balaze kyekubiira n'okusosola na biki byonna kati mu kye kyamuyimirisizza byasoose okwogera ku NBS. Bulijjo tabeerako fe aba NRM bwe boogera ebikikinike ku rediyo zaffe tubagobayo. Fe abagezi ebyo tubitegeera n'abalabo nabona ku paano ne Kasolo oli munnamawulire mbuli abo munnamawulire omu gwe baali balonze n'agenda mu paalamenti okugjako Ssemujju n'akola ebimwetaagisa ebimusuubirwamu. Yogerayo omu atali gundi oyo nga munnamawulire. Kaziwe Bashiri Mbaziira, Sozi Kaddo Mukasa, Kasibante Moses, Baagala, ono mukyala w'e Masaka, ono Apito, gundi ono Andrew Mwenda. Abantu bonna bannamawulire mutukoze bubi. Mujja ku ludda lw'abantu nga munoonya kuyingira wa Museveni mulye. Mwongere Museveni atufuge emyaka emirala 4 ng'agitufugira mu mutabani we. Abantu bangi beematiza nti ebyo tebisoboka. Naye nayogerako ku musajja gwe bayita Nasingi Beyadema. Nasingi Beyadema? Wa Togo. Yawamba kojjaawe n'afuga emyaka gye giigyo n'aleeta mutabani we. Ng'oli afiirire mu buyinza. Kati abaliko abakalakata. Bwe toyinza kutugamba nti ebyo tebijja kusoboka kubanga ewalala byagaana. Sudaani bisobola okuba byagaana. Naye Sudaani waliyo entalo nga ze tulina wano olwaleero. Nga kasiba nti ate yakuba Kyagulanyi fire okuba Museveni. Ko tuli ku emboozi mu UG tukwebaza era nga twongera okusaba subscribing atubere nga tutambulira wamu side eyo. Ndi waneeno ne kanso musajja munnamateeka Mwami Ssewanda Gigwendi naye omusajja muzira mbogo gwendi naye wano Kyagulanyi abataatawo oba mutabani we aba muganda wo kusinzira ku myaka anizo tunulide nontiisa ddala mu nsi muno mayanja bw'olabye nga tugenda okukola olwaliro ng'olina kujja na saati eyayiro. Bulijjo mmanyi mayanja olimu ku magezi amatonotono agasobola okwawula ekikambagga ku ntula n'eppeera. Nine saati si ya yero. Kiki? Ya kiragala. Oyagala kufaanana Balamu yalabye loole z'amayinja 6 nga ba NUP bazitwala naye nga ffe tetuziraba. Omusajja omukulu bookera ku makyano yambala ebisaati bya yero. N'ojja otuule nange wano ku seeti okubaganye nange ebirowoozo. Towulira nga kinyiiza. Bwe nnyigamba mukyamu n'ogamba mbw ate nkutunuulidde n'enkutiisa. Nisi ya yero. Zebanga muzinabuuza na muzange nti no si yero. Kala ki? Simanye ngamba bakala ki? Yero n'ebyekuusa ku yero twabizira. Ne bw'aba mukyala nga zo kukyalira. Bw'ate masipeya nga akasigadde munda akabikka omulalu ka yero yambala engoye z'otambula ogende. Museveni toka kumulaga nti tumukyaye. N'abamuwagira bonna tulina okubakyawa. Kati obuuziza Kyagulanyi mutowo, Kyagulanyi mutabani we, nsebo Kyagulanyi muto wange. Tasobola kuba taata wange, tekisoboka. Kyagulanyi musinga emyaka egigenda mu 10. Omusinga emyaka egigenda mu 10. Kati oyo ateekwa kuba muto wange. Kubanga era n'awakani nawe abaana abato. Bensingako ku myaka egyo. Naye tasobola kuba mwana wange. Kubanga sinaawe mwana waweza myaka gya Kyagulanyi. Aba mutowo.
omwana owange ali myaka 33 kati gwe mutabani wange gwe mutabani wange naye Kyagulanyi nedda tasobola banyawo ne baseba batulabira batuwuliriza musiibye mutya muli mutya lero ndi wansi kubanga ndi mulwadde akasujja kannuma kantandiseeko olunaku lwajjo kali awo kambala embiriizi naye manyi nja kuba bulungi amiina siyinza butaba wano kubanga nina olubimbi olw'okulwanyisa Nakyemalira oba tuli balwadde oba tuli balamu tuteeka okulwanyisa Nakyemalira ebbanga Mukama Katonda nabanga akyatuwadde omukka ogussa Busiraamu bugamba ekibi bw'okiraba kikolera ebintu bisatu bw'oba olina amaanyi kikwate okijjewo kati olwokuba Museveni alina amaanyi n'emmundu tetuyinza kumukwata kumugjawo kuba yeki ekibi kati ekyokubiri ekitugamba bw'oba tolina maanyi ate ng'oli mutiitiizimu kyogereko gwe guno omulimu gwe tukola kati ogw'okukyogerako naye era bwe banaatutiisatiisa ne batuggyako eddoboozi eryogera tujja gendako option eyokusatu tukitamwe naye tokomwa kukitamwa kyokka fukamira wegayirira omutonzi omugambe nti omugugu watutikka gutuyinza obuzito gututikkule ye Katonda talimwangako kutaasa baana be mu biseera ebyokunyigirizibwa era nzikiriza nti ajja tutikkula omugugu gwa Museveni alina kyatayagala kuwulira naye nga ge mazima Museveni ajja kufa ekyo bw'okyogerako oba oleesa obuzibu naye nga ge mazima ne bwana wangala emyaka 5 ebyenjovu n'enjovu emala neekola ki neefa ne mutabani oyo gwolaba oyo naye ajja kufa ate kiyinza okwewunyisa omutabani ayinza okusooka taatawo okufa nze abakadde abo mbamanyi battanya abavubuka mulina akakadde kamwe kali awo kalwadde kagoojamye tekafa mwe abato mwe mufa nga kowe kali tikava ku kyalo kati ne bano bajja kufa naawe watta banno yonna gy'oli nkubuulira ekiseera kyo kijja kutuuka ofe wadde abatemu balina endowooza yaabwe nti bwakutta ku ssaawa 2 ne bamutta ku ssaawa 2 dakiika emu ye omulimu gwe ogw'okutta gwe abaagutuukiriza eyo nkola y'abatemu kwegamba eyo yebagumya kuba senga babadde tebalina njogera eyo baali badde batya nnyo okutta abantu kuba bamanyira bagenda kukola ki kufa naye kati olw'okuba balina ebibagumyagumya babeerawo awo ne batta nga tebafuddeeyo oba naafa oba naakola ntya babeera bazirindaba olwange tawa musibe emmere kale ffe tulina okukkiriza tituteeka okuba nga tulina ensobi gye twakola ku nsi kuno naye bwe tuba tulina ensobi gye twakola twenenye twegayirire Mukama Katonda atusaasire tatusonyiwa naye atuddiremu atikkula omugugu gwa Yoweri Kaguta Museveni bwe yatutikka y'ensonga eyo bwewaawo nalabyeko ebifaananyi si bifaananyi olunaku lwajjo aba People Power Front baavuddeyo ne batongoza ekibiina ne bakitongoleza ddala People Power Front nga bambadde obukofiira obumyufu era obukofiira obufaananira ddala n'obwa People Power era nga akabonero kaabwe kikonde baavuddeyo awo naye kisinza okuneewuunyisa olunaku lwaliro bwe mbadde awo ne nnengera nga ekifaananyi nga abaami abo bennyini nga baali banna NRM nga bw'obalaba wona ekifaananyi kino era obalaba ababo bambadde enkofiira za NRM nga bw'obalaba era bwe baali bwe bambadde enkofiira za People Power nga bw'obalaba wansi awo kati babadde baguumaazaani kubanga bonna abambadde enkofiira za NUP wansi bagiyise People Power Front be bali wali nga bataddeko obusokofiira bwa NRM nze njagala nnyo okwebaza abaana abali ku social media nayogera wano ku President Museveni lwe yajja mu 86 n'asinkana taata we ng'ayambadde ekifaananyi saakirina naye ngenda okutuuka ku TikTok ng'abaana ekifaananyi bakitaddeyo kati abalowoozeza nti basobola okuguumaaza ensi naye obujulizi bwe obukoze eki bulabise kati bagenda kulimbaani naye ne bwe baali badde tebatulimba nga baali ba NUP ekibe kifaanana embwa naye tekikola mirimu mbwa gyekola
ojjukira nti Balamu ye yali mu nteekateeka z'okuwandiisa erinnya People Power ng'ekibiina era nabo baana be bwe bataba bampuuga kuba mpuuga talina bw'abaleeta okujjako nga Balamu yeebamuwadde ekibe bw'okiraba kifaananira ddala embwa naye w'omanyira nti gy'olese simbwa ng'okitutte okuyigga ate ne kitandika okuluma embwa ekibwe yembwa y'omu nsiko n'omuyaayu gufaanana puusi naye tegukwata mmese mu nnyumba era bw'oguleeta awaka gulya nkoko guzirya zonna emu ku emu ne guzimalawo kati ebyo bibe ezo miyaayu tebalina muntu yenna gwe bagenda kulimba nti balinayo ekyenjawulo ekisinga ku kye tulowooza bino ebiro bya Kyagulanyi awulira nga ajja kulwana naye agenda anone kuvu awulira kasawundi kanywedde awulira nga ajja kulwana naye agenda anone kuvu bino biseera bya Kyagulanyi Kyagulanyi teyakuba mundu nga Museveni okufuuka kyali Kyagulanyi teyasoma madiguli nga nze okufuuka kyali Kyagulanyi teyayogera ku mambo bado nga nze okufuuka kyali Kyagulanyi teyakula myaka nga nze okufuuka kyali hapana naye Mukama Katonda yamujja mu ghetto n'amufukako amafuta kati yakulembedde revolution Sewanda gy'olina emyaka emeka olina diguli meka that is not an issue the issue is ani alondeddwa okukulembera struggle tebeeronda bweronzi bakulonda bulonzi ate Mukama Katonda omanya abantu bagenda nebagamba nti teri bukulu butava eri Katonda naye Katonda yaleeta abakulembeza abalungi n'abaki n'ababi lwakuba ababi beekwekamu ekyo nti teri bukulembeze butava eri Katonda ne batufuga obubi nga bagamba nabo Katonda yabatuma tufuga obuki obubi naye Mukama Katonda atuleetera abakulembeze wonna asoma mu kitabo ky'Abassekabaka okusinziira ku neeyisa yaffe ng'abantu bwe musobya Mukama Katonda n'abaleetera omukulembeze omubi nga Museveni n'ababonyaabonya bwe mukola ebirungi n'ajjawo Museveni n'aleeta Dawudi oba n'aleeta Sawulo n'akola ebirungi Mukama Katonda n'alaba nga ate mwonoonese Sawulo n'amukyusa n'amufuula ekizibu n'atandika okukola ebikyamu ye Museveni mu 86 we yajjira nga toyinza na kumwogerako nze nkyajjukira omusajja gwe bayitanga omulongo wa Swaziri Twawula yekka bwoko ye yawakanya ekyokwongera Museveni emyaka emeka okuva mu mwaka gw'ekyenda era n'afuluma yekka mu palamenti ne gye buli eno alwana okudda mu byobufuzi byagaana kubanga mu biseera bye walwanira ne Museveni Waswaziri Twawula namuwulira nnyo mabigako Waswaziri Twawula kubanga mu biseera bye walwanira ne Museveni yalinga nga Kyagulanyi nga tolina kyoyogera ku Museveni abantu ne bakiwuliriza abantu beerabira n'okwerabira ne bagamba nti twebaka otulo nga beerabidde nti otulo Museveni yagenda mu nsiko ye yali atujjeeko era bo ne bamuwaana buwaanyi ne bakitambuliza nno ddala emyaka ekigambo tulo twebaka ku tulo era ye Museveni n'atulaba buli mwaka ali ku lutinga amagye naye tulaba kikagola buli mwaka ayongerako ate tegawera ne bagenda e Sudan ne balwana ne bafa buli mwaka amagye agongerako naye tegawera galagawa gafa e Sudan batuddeyo abasukka 5 ne Congo batuddeyo abasukka 5 kati bakugambye nti bagala biliyoni 39 okuyamba ku UPDF mu bigwekoto bya Sudan ne Sudan tufunayo ki olina kyoyinza okumbuulira kye tufune Sudan simanyi kubanga ye Museveni yagenda kutwala mpalanaazi empalana ya Museveni eri Riek Machar kubanga Riek Machar yakiikirira ne Joseph Kony mu nteeseganya ezaali mu Babeti Bigombe ati Museveni mu nkola ye y'obutasonyiwa tayinza kukkiriza Riek Machar kutuula mu ntebe Burundi bagenda omukulembeze aliyo ne bamuwamba Museveni n'asindikayo amagye ge ne gamuzzaako Tshisekedi Kabila yaliyo ffe twamutwala
Central African Republic ffe tuliyo tulwana naye Uganda efuna kimu kulwana entalo ezo. Mwami Museveni ayagalayo ekintu eki bagwira, ayagala eno ensi yaffe agifuula eyabagwira nga America, ng'abagwira be basinga obungi ng'era kye boogera kyekikola. That's why ojja kutuuka wano ng'abagwira abanoonyi b'obubudamu abali e Sudan bayitirivu. Abanyarwanda bajja wano nga banoonyi ba budamu kati baafuuka bannansi ne mu ssemateeka mwebali. Mwami Museveni ye yabasaamu. Abasomaali bajja wano nga banoonyi ba budamu kati baafuuka batuuze. Omulamuzi Sekaana ye yabafuula ekyo. Kati Mwami Museveni anoonya engeri yokka kuba njagala okiwulire abagwira bonna abasinga obungi bali Buganda wano. Buganda yerumya Museveni omutwe, talinayo kitundu kirala kimulumya mutwe lwakuba nti ffe ab'e Buganda tukyalemeddwa okukwana emikwano. Twetaaga okukwana omukwano ogwo gumu ku Busoga, Lango, Nakyoli ogwo ne bakkiriza ne batulonda. Museveni aba agenze. Busoga yatulonda mu kalulu akawedde ewava omubaka wa palamenti omu e Busoga. Wavayo omubaka wa palamenti omu neri wavaayo omu neri wavaayo omu Nambeeshe Bugisu, naye ng'ebitundu byonna byalondanga Kizza Besigye. Ab'eggulu balondanga Kizza Besigye. Lwaki wavaayo omu kikuba nga ate Kyagulanyi yagiwangula? Ebyo ojja kubimanya nga munnamawulire. Ebintu ebimu okola ng'okunoonyereza n'obizuula. Nentula wano ku seeti nga sikulimba bulimbi naye nga byembuuza obikola ki obimanyi. Kati Museveni ekizibu ky'eggwanga lino namba emu. Museveni ekizibu ekisinga Ebola ne siriimu. Museveni ekizibu ekisinga Covid. Museveni ekizibu ekisinga monkeypox. Sente ezo Museveni yazigaba. Kati batambudde baddira malaria vaccine nti bageme ensiri. Bakimatiza abantu baffe mu byalo nti bakugema omusujja gwaki gw'ensiri. Naye ensiri zaaliwo. Buuza lwaki ensiri edda tezattanga bantu nga zibatta kati. Ensiri zaabeeranga mu bibira. Museveni mukubba ettaka lya Buganda square miles 1500 ez'ebibira byonna baabisaanyaawo ne bazifuula nnimiro za miti. Ensiri ezaabeeranga mu bibira ne zivaayo mu bibira ne zidda mu nnyumba z'abantu. Kwe kubalwaza. Nebyo ensiri zaabeeranga mu bibira ng'era talina weekulwaliza. Ensiri eyo ogiraba, akawuka k'omusujja gw'ensiri si eba nako. Ekajja ku Sewanda gy'akalina nekayingira mu yo neryoka etambula ng'ekalina. Ennaku 2 zemala nga nnamu buli gweruma akawuka ke kamuteekamu. Naye bwe kuluma nga tekalina era omusujja tekukola ki? Tolina kyoba. Yes. Kati we Museveni bannayuganda bateekwa okuzuukuka bamanye nti wadde Museveni kizibu kinene nnyo eri eggwanga lino naye ate mutabani we Muhoozi asinga Museveni obw'emyaka 10 emirundi 10. Omanyi lwaki? Senga Muhoozi yalina ku magezi ga Museveni ebitundu 10 ku buli 10, 10% of what Museveni's wisdom, ensi yali badde etambula naye taweza yadde 1% ku magezi ga Museveni. Talina mulimu gwonna gw'amanyi mu nsi muno okuggyako okutta abantu. Era Kyovola bw'ayogera ku Twitter ayogera ku Kabobi n'alibadde namuggyako dda omutwe senga teyali taata wange. Ababalamuzi basaze ebikyamu basaana kufa. Naye nga yeerabidde ssemateeka waffe twamukola nga tusinziira ku byafaayo ebyali bijjudde obutabanguko mu byobufuzi ne mu nfuga y'amateeka ne ku ssemateeka. Kati ono yali mwana muto tabimanyi. Ne bazadde baffe baafiirira mu nsiko yali Sweden ne nnyina nga balya bitafutafu nga ffe tubonaabona. We twaberera Luweero abantu gye baalaba ennaku, Muhoozi yali eri nga yeeyagala. Bw'akomyewo wano asomedde mu masomero ga bbeeyi. Wuyo agenze ne Harvard wadde nga omutwe gwe tegumusobozesa agenda Harvard. Naye agende Harvard kubanga mwana wa president. Omuno kyeyava agamba nti bamukoleko DNA. Balabe eddala oba mwana wa Museveni. Tewetaaga kukola DNA ku Muhoozi. Ekituufu ne Museveni akimanyi. Nti ki? Nze gambye nti ekituufu ne Museveni akola ki? Akimanyi. Naye mu buwanga bwabwe bwe mpasa omukazi n'ensasula ebintu
gwe ne bw'omuzaalamu omwana bawange. Okitegedde ekyo? Era bo tebalinayo baana bawuumirize. Naawe woolyawo kati nempasa maamawo nensasula ebintu nga kitaawo teyabisasula, ofuuka mwana wange. Abamu ku batukulemberayo batyo bafuuka bannayuganda kubanga bakitaabwe baasasula ensimbi ezigula omukazi ne bafuuka abaana baki baana baabwe. Naye John n'omusajja gwe nabadde mbuuza ne mugamba ekibuuzo kino nja kibuuzanga buli lunaku. Museveni ayagala ki bannayuganda kye batamuwadde mu myaka 8? Museveni ayagala ki bannayuganda kye batamuwadde mu myaka 8? Omukyala yampeerezza akafaananyi mu 79 bwe bajja wano nga bamaze okujjako amiina. Okimanyi nti Museveni yali asula mu Katanga? Mu Katanga wano mu Kampala ewaffe? Ewandegeya mu ghetto. Ewandegeya mu ghetto nga gye yali asula ne mukyala we ne muhoozi n'abaana n'omwana omulala mu 1980. Kyagulanyi wamulabye ng'ali ku NBS. Oyinza okumpayo speech yonna Museveni gye yakola mu G8 ng'ewera yadde 1% ebyo Kyagulanyi byayogedde ng'ali ku NBS. Mati yambuuzizza nti Kyagulanyi yayogedde ki? Ne mubuuza nti wamulabye gwe obanga omutwe gwo tegwalabye bye yayogedde ate lwaki obibuuza nze? Kitegeeza nti omutwe gwo mukalu. Ebigambo Kyagulanyi byayogedde n'atawulira kiggala yabiwulidde. Bano abataddewo ekibiina People Power Front kirina omulaka gwonna gwe kinaateekawo? Batulaga nti ba NRM. Ekyokubiri ne nkugamba nti okufaanana ekifaananyi kitta ensekere. Ate ne bwe kyali badde ng'akizaala y'omu, olugero lwayagala okugera lugamba nti obwannyina omu si Luganda, essanja lye bakozesa okubabula endagala, ng'ate essanja nalyo lizaalibwa kitooke. Kati abo nkugambye bibe puusi miyaayu. Ffe twetaaga mbwa. Omulimu gwaffe omukulu Jjajja Ddungu embwa agyetaaga. Kawumpuli embwa agyetaaga atusumululire ebyaffe. Kati oyinza kutuwa kibe. Twagala mbwa kuyigga. Tosobola kuleeta kibe kubanga kifaanana embwa. Era ekyo bw'okitunulira ki People Power Front kibe kyennyini ekifaanana embwa nga kyawula mukira. Kubanga akabonero balina kikonde ne bereti balina myufu naye ziriko kikonde. Kyokka ate bereti ya NUP ekikonde kiri mu maapu ya Uganda. Ndowooza olabye enjawulo wakati w'embwa n'ekibe. Moto yaabwe egamba people power, our power. Our power, people power. Eya NUP eyongerako NUP everywhere. Everywhere NUP. Tolabanga ogwo muyaayu ogufaanana puusi. Tetuyinza gutwala mu nnyumba. Gujja kulya nkoko. Naye baba balidde ssente zaabwe balye. Balye naye ffe tubagamba ssente ezo ze baalidde bwe banaazireeta eno tulwanyisa tetuli basonyiwa. Batubuzaabuza ng'eggulo limu ba NRM enkera ne bambala obukoofiira okutusiriwaza tetugenda kubasonyiwa. Empalana yaffe ku mulundi guno n'omuntu agira nakyemalira naawe oyinza okulowooza nti nakusonyiye olw'okwambala ekisaati ekyo ekya yero kinna Katonda. Kino kisaati busaati Katonda agamba banga si kya yero Katonda kyakacungwa kimanyi kyakacungwa simanya bali Katonda agamba nze ndi Katonda wa bujja. Mpalana omwana n'omujjwa n'omuzzukulu okutuwa ku mujiji ogwokutaano. Kati naffe awe tujja obbawalana gwe tukuwalane n'essaati yeeyo Mwami Sewandagi Mwami Sewandagi oli mukoddomi wange tokola bintu ebyo tokola bintu ebyo n'otandika okwogera ebifaanana bwe bityo. Manye mugambo ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye. Kamunye talina kimulya naye bw'okeera ku makya n'obalabu kamunye ku ggulu buyinza okusinga enkoko obungi. Tujja bakolimira.
bwoba oyagala okakasa nti tujja bakulimira noonyezaayo omwana wa sebo tondeetera mpana lwa kisaati busaati noonyezaayo omwana wa Polomitoni Obote omu noonyezaayo wa Sapolo Kaggwa yakola endagaano y'olwenda batya n'okweyogerako nti fe tuli bazzukulu Obote akena taliiwo ali bulungi okusinga ggwe akena ayinza okutambula mu kibuga Kampala nga talina baamagye tasobola n'olwekyo waba tasobola tuteekwa okumanya kyekiddako mwe tugenda kubakyawa tugenda kubawalana tugenda kubatamwa tugenda kubakolimira tugambe n'abaana b'abaana saati kya yere tugambe n'abaana b'abaana baffe tebawasanga mu maka gye mwawasa tebawasanga abaana ne mwannyinaze ŋŋenda kumulagira akuveeko afuneyo omusajja omulala naye omumanyi bulungi lwaki saati empala nyo kutuuka ku ekyo omumanyi saakalamentu ke kabonero akalabika akategeeza enneema etalabika nze Sewanda gisiyinza kwambala saati yaye sebo eno ndi mukala z'ekereziya ndi musajja mukatoliki nkola mu bakatoliki nawe kimanyi bulungi nnyo ensambi awo sebo ndi musajja mukatoliki kala z'obukatoliki nzimanyi era yellow white uniform y'obukatoliki ebaako akabonero yellow white ndaga akabonero akalaga nti uniform ya bukatoliki era nejonteeka tekuli kabonero kawe nobe nakabonero kawe era lwaki tewayambadde white kubanga balina yellow na white naye mwambala namwambala ku mandi nga sikulabangako by the namwambadde najo naye junadde mu t-shirt ya white golooza nti ku kisenge kyo sibeerako mbeera wano ng'onkyaziza bukyaza mbeerako nentunuulira abanvuma batasobola na kwogera nembalaba nga yadde bakitaabwe kuba bo bato bajja kubuuza lyambuuza Zambali bwe yali bikoze dinga yali muto kituufu yali muto ne kitaawe yali muto kitaawe abate yali muto yali ludda wanga tulwanyisa Nakyemalira yali eri mu State House nga ayenjoyinga that is why nti olwaleero Zambali akola ku NBS ne bamwegobesa mbutumugobye kubanga akola ku NBS era ne bazanya akabadi kaabwe ne bayita ne Kyagulanyi akyale ku NBS yes ne mukyala Nambooze naye yayimiriziddwa kati ate ogoba otya Zambali ku NBS noyimiriza Nambooze ate nokyaza Kyagulanyi ebintu ebisinga obungi byetaaga logic otunula butunuzi bwoti n'obuuza eppapaali eryo to lwaki lya yero olina kyoyogedde ate neki ogoba otya Nambooze ku NBS n'ogoba Zambali ku NBS ate nokyaza Kyagulanyi ate bo bagamba nti Nambooze ekyamugobye kwe kuvaayo okugamba nti nno mu kugoba Zambali balaze kyekubiira n'okusosola na biki byonna kati mu kye kyamuyimirisizza byasoose okwogera ku NBS bulijjo tabeerako faba NRM beboogera ebikikinike ku radio zaffe tubagobayo fa abagezi ebyo tubitegeera ate bulwogera ebyamagezi abasiru bangi banyiiga kwano gwange Kimbohe yagamba nti bwe twogera notabitegeera awe tukwagala sigala awo singa byogerwa notabitegeera awo bakwagala sigala awo tetuyinza kuba mutalo lwa kulwanyisa Nakyemalira ate gwe ng'okuba balwanyi baffe kati kaadi efuuse kaadi aba NRM beeyunze ku mugendo naddala abe Bunaayira bali wano mu Buganda we baagala kuwamba Buganda Caucus bagiwamba lwaki bagiwamba baatulemesa okwogera Oluganda mu Buganda Caucus naye omubaka avaayo n'akulimba nti ndi mmemba wa Buganda Caucus naye ng'ayogera Luganda oba Nambooze eno because Nambooze yavaayo n'akola statement n'agamba nti ye okujja Zambali yagikola nti ye okujja ku NBS because yo nga basalawo producer ne team yonna kati bo ne baleeta ne baproposing abe NRM okuli ne Mwami Kabanda by the naye bamuyimiriza Kabanda naye bamuyimiriza
ne basalawo n'abalabo nabo batula ku paano ne Kasolo. Oli munnamawulire mbuli abo munnamawulire omuge baali balonze n'agenda mu paalamenti okujjako Ssemujju n'akola ebimwetaagisa ebimusuubirwamu. Yogerayo omu atali gundi oyo nga munnamawulire. Kaziwe Bashiri Mbaziira, Sozikaddo Mukasa, Kasibante Moses, Baagala, ono mukyala w'e Masaka, ono Pito, gundi ono Andrew Mwenda. Abantu bonna bannamawulire mutukoze bubi. Mujja ku ludda lw'abantu nga munoonya kuyingira wa Museveni mulye. Mwongere Museveni atufuge emyaka emirala 4 ng'agitufugira mu mutabani we. Abantu bangi beematiza nti ebyo tebisoboka. Naye nayogerako ku musajja gwe bayita Nasingi Beyadema. Nasingi Beyadema? Wa Togo. Yawamba kojjaawe n'afuga emyaka gye giigyo n'aleeta mutabani we. Ng'oli afiirire mu buyinza. Kati abaliko abakalakata. Gwe toyinza kutugamba nti ebyo tebijja kusoboka kubanga walala byagaana. Sudaani bisobola okuba byagaana. Naye Sudaani waliyo entalo nga ze tulina wano olwaleero. Nga Kasibante ate yakuba Kyagulanyi ffe okuba Museveni. Bali bayogezanga eddoboozi eri baatula ku mulabo waabwe ng'ali atya omu Bashiri. Ne baleka ebingi ebibaawula ne bakwata kimu kyokka ekibagatta ng'ekibagatta kujja Bashiri mu buki. Omuntu ng'ababuuza nti olwo bwe mujja Bashiri mu buyinza ki ekiddako. Museveni senga yatuwulya nti bw'ajobbote mu buyinza kino kyekiddako e Kampala teyandituuse. Mumutunule ffe biri mu kasanduuke tubimanyi. Olunajjako Museveni ffe tugamba nti eggwanga tugenda ddizaayo ku musingi omutuufu. Kijja twali emyaka mingi emitono gye gijja kuba 6. Kitegeeza ki nti Kyagulanyi omu bw'ati tagenda kusobola kuzza ggwanga Museveni we yali walijje puliza bwe yalijja. Kyagulanyi ajja kuva mu bukulembeze nga wa myaka nga 85. Tufune omulala atukwate emyaka 2 awo ensi yaffe edde mu nsi. Nze awo ndiba siriiwo, ndiba naddayo dda eri ebbaala gye baatereka kitange nga gyendi. Naye ndiba musanyufu nnyo nga ndaba ebintu bitambula nga bwe mbyagala. Mu maka g'Abawansolo omusajja Meeja yaloota ekirooto ng'akirootola Abawansolo yabagamba nti okwenunula kwaffe kuyinza okubaawo nga ffe twafa dda, naye olunaku lw'okwenunula olwo tululwanirire. Ne bwe lulituuka ne bwe lulikya nga ffe tetuliwo twafa, abali baawo balitujjukira ne batuwa emidaali posthumously. Si gino gya Museveni gyagaba egy'ekisiro. Najja e Buganda n'agaba miliyoni 5 n'agenda mu Acholi n'agaba 7. Nga wanagabye miliyoni 5. 5 aziwa maka gaafiira. Oba mwafiira abantu bameka tebimukwatako. N'agenda mu Acholi n'abawa buli muntu eyafa miliyoni 7. Naye ng'aba Acholi baawe miliyoni 7 tebawa musolo ffe tuguwe Buganda. Ebitundu 85 ku buli 100 eky'omusolo ziva wano Buganda. Embala ne bateekayo za ambulance ne bagenda e Jinja ne bateekayo bugaali okutambuza eddagala. Ndowooza obitegeera. Wano ewaffe abaka ba paalamenti abakolera Museveni ne bamuyambako tugumaaza. Ne bagula bya ambulance nga bimotoka bitambuza bo. Kasule Ssebunya bwe yava ku baka bwa paalamenti olunaku lwe yabuvaako n'ambulance eryo tasembayo gira mu Nansana municipality. Bw'aba yali agiguze nga Nansana municipality constituency ate lwaki yagitwala. Kitegeeza yali yiye ng'atusiriwaza buki naye naye omuwuli ayagala okukomawo lwakubanga ekibiina kye kyamugambye ntodda tuleete omusajja omuvandimwe yaba avuganya. Omuvandimwe yaliwa kola okunoonyereza. Ennaku zino atuuza enkuŋŋaana buli wamu. Ayagala abantu 100 mu Nansana municipality, 250 e Nabweru, 250 e Busukuma, 250 e Gombe, 250 e Nansana. Babatwala e Kyankwanzi ku kosi ya mwezi gumu baveeyo nga bafuuse baana ba kyama
nga bamunoonyeza akalulu okufa n'obutanyagwa. Kati banaamaliriza ng'abafuula ba polling constable ng'obasanga bakuuma akalulu naye nga agenti wa candidate wa NRM. Olwo bawangula akalulu batuwa tukiikirya mu Buganda Caucus nga musajja w'e Rwanda kubanga ssemateeka yabafuula bannayuganda. Nakugamba nti ekkata bannansi tebawera 40,000 abagwira balisukka obukadde 3 naye abagwira tebalina kifo kya paalamenti yadde kitya tebalina kifo yadde ekyerosi wano kitya bali okukola bizinesi. Ebyobufuzi bibeera bya bannansi kitegedde. Naye Museveni kiri kye nakugambye nayagala fuula nsi yaffe yabagwira babeere nga batusinga obungi naddala ekitundu kino Buganda. Olowooza nti ku bantu miliyoni 12 Abaganda baliko miliyoni 7 emiliyoni 5 baggwanga ki abali mu Buganda. Tolabanga mu myaka nga 10 gyokka bajja kuba batusinga obungi kubanga mu kulonda kwa kinaana abatali Baganda baali tebawera kakadde mu Buganda bali tebawera kakadde kati bali obukadde 5 ayanja ebintu ebimu binyiiza naddala nga akumoderating ayambadde ekisaati kya yero owulya nga obusungu bukukute nga oyagala omukuba oluyi naye olw'okuba oli munnamateeka n'otya omukono naye bannange kati zino zinayambadde bwambazisa bifuddeko Lubalamira Lulanga bamukuba oluyi lumu ne bamusasula miliyoni 10 kati nze Sewanda gye 10 nzijjawa nabadde njagala kuviira ndeke nakola nawe zinayambadde bwambazisa bifuddeko nze ebintu mitwala nga simanyi kyekiseera muyige nize banga okubaza eri mukukiwa ngati isati si ya yero just ya kichungwa chungwa bw'ogira bolaba kachungwa kichungwa eriawo kichungwa gwe mukulabako amaaso goloza sima kyamba kati namenvu wagavaako galia tokyagalirako ddala mayanja tokyalya kulya envu oliviirako ddala ettooke nalyo walita era eryenvu mukyala wange yalisusa n'alireeta nga ekikuta kya yero tekiriiko naye ndiryanga lya white ate ettooke tokyaliriirako ddala era nalyo mukyala wange bw'amala okuleeta emmere ng'enva aziyiwako ku ttooke kungulu libulira muli nga libula kala ya yero ettooke libulira muli nga kala ya yero ebula naye bano n'otuuka wano nga tugenze mu lufula n'ogenda okutema sipeeya ng'akabikka omulalu ka yero nzigayo ekkooti yange n'essaati n'embizzaako n'enkusooza n'entambula odduka misinde siina mboozi na bantu bambala yero kubanga ennaku yonna gye tulina Yoweri Kaguta Museveni yatukoze ebikolobero bino byonna Museveni yatuusizza ku mbeera eno gwe toyinza kugamba nti abanyankola bali miliyoni 4 n'ekitundu babeera n'emirimu egira ebitundu 75 ku buli 100 nga ffe abali miliyoni 7 tetuweza yadde 1% ey'emirimu gya gavumenti naye ng'ate ffe tusinga okuwa omusolo naye oyo bamwogerako ku sikusosola naye ne bajja basiiga Kyagulanyi enziro naye nga Kyagulanyi sekitole jenewe ye Lubongo ya musajja munyolo omwogezi w'ekibiina ye Ssennyonyi musajja muluuli omulala ye Lina Zedriga mukazi mulugwala mukazi we ye Babula Itungo simanyi oba Itungo ayina omuziro gwe yeddira ewaffe omulala ye Waiswa Mufumbira simanyi oba e Buganda eriyo omuntu gwe bayita Waiswa oyo bamuyita Yoweri Kaguta Museveni. Katonda bw'alituwa ekisa bw'alitugirira ekisa Museveni bw'ali bayafa tujja kugenda Lwakitula tumuziikule
tumuwozese ebikolobero byakoze ku bannayuganda aleke kweyibaala ne bwali baafudde aliwozesebwa si ffe tuli batusoose okukikola kyaliko luddawa Cromwell eyajjawo obwakabaka bwa Bungereza bamuziikula nga yafa dda ne bamuwanika kalabba nga bawanikako ŋŋumbagumba si ekyo si kipya obusungu nga bwali bungi ffe tuli batusoose okukikola wano nedda nakugamba oyinza okuba tolaba bikolobero Museveni byakoze eggwanga lino naye okumanya obungi bw'amagi Ssekkoko kwetudde girinde esitukewo bweba ekyagatuddeko olabagana agasembye emabega n'ogabala 1 2 3 4 5 6 7 8 agali weetudde togakola ki togabala Museveni Ssekkoko ebikolobero biri watudde mulinda asituke ku majaago ogenda kwewuunya ng'abaana bakugamba nti ne gundi Museveni yeyamutta ne bano bajjanani Luwumu baani ku mulembe gwa Amin teri yagamba nti Janani Luwumu Amin yeyamutta ku mulembe gwa Amin teri yagamba nti ono mukulu wange ono wa DP Benedicto Kiwanuka Mugombya nti Amin yeyamutta hapana ne ripooti zafulumizibwa ne ziraga abakulu abo ebyabatta Amin yamala kugenda ne balyoka baleta ripooti entuufu okwoleka ebyabatta Museveni tulitandikira Kayiira si yekka tugenda kutandikira ku Nkwanga tujje Kayiira tujje ku Sekweyama Omugenzi tujje ku Evaristo Nyanzi tujje ku ba Francis Ayume tujje ku ba James Pablo tujje ku ba bano bakadaga bola babasiwuse kadaga bwate bwe yazaliwa si bwe yazalibwa kiki ekimu balembiri bukulu akuze myaka jejo bonna abasoga bwe bakola bafaanana kadaga namulabye nayomba n'okuyomba mbu busoga agikoledde buli kimu naye emusasudde birala era nze ndawasiza nekyabazinga omukazi bamugamba nti ebyo abikola kubanga alina kubeera mubaka wa palamenti paka lwalifa atwesonyiwe naye aveeko addeyo ewaabwe ekamuli alunde ku mbaata ekyo kiyinza otukolera amakulu naye okuddaawo n'awoowoola woowo nga y'omu ku baakomyawo Museveni Kadaga yaleeta ab'amagye mu palamenti ne bakuba ababaka emiggo ne basobola okuggyawo egirimiti kati oyo alina kyasobola okukaaba ne tukikkiriza tetuyinza ffe tusanyukana nnyo nga Katonda amuyisa olwaleero nze nina abantu benja okusanyuka nga Katonda abayisa ate nze nsanyuka mu lwatu tambala emirundi yali kojja wange Katonda bwe yamuyita saasanyuka olowooza nali nsanyuka nnyo nti kubanga kojja wange Katonda amuyise nasanyuka kubanga akabwa keyeeyolera ke kaamuluma enteega kaakati eyo embeera nedda wena kirala kyoyagala njogereko protestive vote 2026 nze bwe twava mu kalulu ka 2021 muto wange Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba nti tetuliddayo kugenda mu kalulu era n'agoberera Kizza Besigye ng'agamba nti Kizza Besigye kye yayogera nti akalulu kokka tekayinza kujjako Museveni kyali kituufu naye nze nayogera emirundi mingi nti akalulu kokka kakasuwa emirundi eki ena okujjako Museveni mu 87 bwe twali tulonda ababaka ba CA twakola ensobi ne tulonda ababaka abasinga obungi nga bawagira Museveni. That's why kyamwanguyira nnyo okweyongeza emyaka emirala emeka 5 mu 9 ng'atulimye nti akola ssemateeka mu 94 ne tugenda okulonda abatukolera ssemateeka nga ssemateeka wa Kenya wa 2010 bwe yagamba bonna abaali mu gavumenti mu 2010 tebakkirizibwa kwesimbawo naffe twali tusobolera ddala bulungi nnyo okukola ssemateeka wa 95 nga bonna abaali mu gavumenti eyo
tebakkirizibwa kwesimbawo eri waggulu nga tukikozesezza kalulu abantu baffe tebatuwuliriza ne bagenda mu maaso abaka basinga obuki obungi era Museveni ne bamukkiriza ne yeesimbawo ne bamukkiriza okola ki okwesimbawo mu 2 twagamba nti tulonde abaka ba paalamenti kimu kyakubiri kyakusatu kyetwali twetaaga kimu kyakusatu nga tusamu abaka bameka 2 okulemesa Museveni okugjawo term limits ogwo gwakusatu bannaffe ne bagaana ne bawa Museveni abaka basinga obungi ne bamuwa embuzi ne bamuwa ekibira ky'emikono bagenda okuwunzika nga Museveni bamugiddewo term limits ng'akomye mu 26 ng'atukalakasa ne tugamba kale tulina age limit Museveni yatulaaza nnyo kubanga mu 2016 yali tannatuuka ku age limit ye yali akyali wansi era natugumaza nti okulonda kuno okw'Amwami Museveni tasuubira nti ajja kuddamu yeesimbawo nga aweze emyaka 75 kubanga takirowooza nti omuntu aweze emyaka 75 aba akyalina amagezi agaddukanya eggwanga kubanga okuddukanya eggwanga ebbanga lyakumazeemu akulabe nga mulimu muzibu nnyo n'atuguumaaza mu 2016 ffe abayogerako baatuvuma buvumi gwe mulundi ogwokumeka ogwokuna era liba teriri busa mu 2017 18 bannaffe ne bagirawo Museveni age limit kati atukalakata paka lwalifa 2021 era nabo tukyasobola okuwona Museveni ayagala tayagala mu 2031 ajja kuba mukadde nga takyategeera nga takyalina maanyi kati ku ssaawa eno ateekateeka transition naye ayagala giteekateeka atya mu paalamenti wali tuve mu presidential system tugende mu parliamentary system ng'ekibiina esinza ababaka abangi nga kyekironda president kubanga akimanyi bulungi nti mutabani we Muhoozi Kainerugaba talina kalulu k'asobola kuwangula kakabeere akobwa head of state mu makaage ne yeesimbawo ne mukyala we mu makaage balondeko ani anaakulembera amaka Muhoozi akalulu ako tosobola kukawangula kati Museveni anoonyayo engeri gy'asobola okuleeta mutabani we mu bukulembeze nga takoze eki nga tayise mu kalulu nakyogerako dda waliwo n'engeri endala ey'okubiri tusobola okugenda mu sisitimu ya ranimate Museveni n'ataleeta Muhoozi n'ajja ne ranimate omulala ne bawangula akalulu kubanga ab'ebyokulonda abo boolaba wadde tugenda mu protestive vote bye bagenda okulangirira Museveni byanaafuna ebyo byaggwa dda era babirina ne byanaawangula oba byanaafuna mu kalulu bye banalaga nti byawangudde byateekebwateekebwa dda ebyankumi 2026 omanyi lwaki byateekebwateekebwa dda paalamenti ennaku zino 2-3 yayisiza ekiteeso neyisa ssente ezinaakozesebwa mu kulayira kwa pulezidenti 2026 abatamanyi bigenda kuvaamu ssente bayisiza zaaki kitegedde kati bw'amala otubba nga byebyo byateekateeka dda ranimate we alekulire ng'asayitinga okuba nti obulamu bwe buki buli mu matigga butono bw'anaamala okulizayininga Museveni alonde Muhoozi kuba vice president nga paalamenti yaabwe bamukakase kuba vice president kubanga bakakasizzaako abantu bangi betugaanye Musa Sekana teyali badde mulamuzi wa Supreme Court senga si paalamenti eyo bamala okuyisa Muhoozi nga ye vice president wayite emyezi 3 Museveni alekulire etteeka mu ranimate ligamba
president wafuna ekizibu kyonna nga tasobola kwekontinuinga na Kisanja, vice president taking over n'alayiranga president neronda vice president ne bamalako ekisanja kyabwe. Egyo emyaka giriba 3 nga Muhoozi atukalakata nga tafunye kalulu konna nga tewali amulonzi. Katuteeka okuba abakalaba ng'alagirira nga ebyana by'omusota ke baalula ke katambula tekalinda bulala. Tuteeka okutunula enkakaba ng'alagiriza omusota w'ogugirako amaaso wegukola ki wegubulira. Museveni ne bwana atukola ebirala byonna bino bamaawe bagamba mbu simanyi nange ngenda kuvuganya Museveni biki eyo tetutunulayo. Amaaso gaffe kuki ku Museveni ku mupiira, eyes on the ball. Awo wetulinda ani ajja okugusa abayika ge twambalira. Mayanja lwaki tondeka kubanga olwaliwo ndi mulwadde onkamudde nnyo ate ng'oyambadde ekisaati kyessaagala. Nkirumiriza nno banyabo ne baseba batuwuliriza era abatulaba musonyiwe lwaleero lwokka naye bwaddanga nze Geoffrey Mayanja aka tukwebaza okuba nti tukwebaza okuba nti obadde otulaba kwemboozi muyugi mbadde ne Kanso Sewandagi Sewandagi ne Zambaali wagiranye njagala twawula abalenzi ku basajja owagiranye mpagira ggwe kubanga wendi wano oba kubanga sirwa kuba nti wooli nkwebazizza ensonga zange ze zino wammanga ekyo kyoyogedde nkusonyiye okwambala ekisaati kyekyayiro naye ensonga ziwe onsonyirwa kuba ki nkusonyiye olw'okwambala ekisaati kyekyayiro kubanga ogambye ninzigo ebigambo ebina banyiza naye omuntu okwewaayo n'akyogera nti mu kino mpagira Sewandagi kinene ati kubanga gwe gwensinga okuwangala naawe gwe gwembeera naawe gwe muntu gwe gwemmanyi era abantu tubagamba bulijjo londa nnyo omuntu gw'omanyi bw'oba oyagala njambula ku muwafu oba empafu ku muwafu bw'okwata enkonyogo tokwata nkonyogo ekusinga buzito okwata akakonyogo akawewuka n'okakanyuga waggulu ne kajjayo ebirimba. Kati nze mu Nansana municipality tewali nkonyogo ensinga buwewufu. Nze tewali ajja wange kunnoonya gwe kuba ssimu yo nze nja kujja. Ate bagamba abo banoonya mirimu obubaka bwa Parliament Mayanja ngenda kubufuula mulimu. Kati Mayanja guno omulimu gw'amawulire mulimu gwo era ogwagala nnyo ofuba nnyo okulaba nga buli kyonna ekyali gukugjeemu okyavoidinga. Ekibi tulonda abantu nga batusinga obunene ng'ate bo balina emirimu gyabwe kati gino nga tebatweguya. Be bakazi be Bashiri Mbaziira be bakasi bante Moses balimi bamwanyi alabanga ye abayamba okubakiikirira naye ng'ate mwe muyamba ye okusobola okubakiikirira kubanga mwali lonzo omulala. Tweyanziza nnyo tweyanziga ebigambo bya Kanso olwaleero byebyo byayogedde katumusabire Omukama amusuuse era tusaba n'akalulu 2026 bannaffe aba Nansana municipality amongere okubeera nga abumusaako NUP yesooka okumpa kaadi bwempa kaadi baba Nansana municipality bajja kukikoona ne bakola ekyabwe. Tweyanza tweyanzeege katukulekerere wano tulabagana olunaku olulala weeraba.